kesho utapata, Mungu alipanga maisha kwa baraka. Oh yes, okay. Bannaffe bano abaliyo atsi bwe bakuleetedde ekina Uganda kyaffe ekyolwaleero era nga batugambye nti bakiyita ekika ekisikire the Cast family kyekina Uganda ekitandise ekyo talina kusubwa. Kale batugambye tosubwa Kasirye John Bosco, Magezi Ronald, Mwanje Stephen Kabanana, mpozi n'abalala. Eno neetandika butandika kagyetandikidde waliwo amaka makaka bulungi gali mu taata balina omwana omukulu wuno wa buwala keera ku makya alina okukola byakoze gendereyo kyessomero keera ku makya ajja n'abuuza maama yasokera ku maama n'abuuza taata wabula taata nakuza dda taata alina engeri ye gye yabirabamu etandika mutandisi yasooka najja ng'era omwana omuyigirizeeko bw'alina okubeera buuza bulungi nnyo famire maama waali awaka batugetoosibwa Barry Richard Mugaba n'aba taata yatandika oyiika amalusu mwana we yamuzaala so nga alina n'omukyala era ng'omukyala wuno waali awaka era nga yazaala omwana oyo. Batugambye nti Kabaka Ntwasi Gerard yali ku kamera kale omwana nga maliriza kwate ekkubo wuno asobole okugenda maaso n'okuyolayo kibbaaga kye asobole okweyongerayo ku ssomero wazira nga ye taata ayiika ndusu yenna n'atwakala amaaso alinga akubiddwa akagolo kikuze talino taata ono anaaba taata kika ki kyava amuyita jangu nerigwa mu musawo lirabiriza maama kwata omutwalo guno ogwayo omutwalo ogwo kikuze n'alingiza wansi ye taata asigaddemu ogwa Toma. Tugenda maaso. Magezi Ronald yekoze nga casting designer ate nga Mwanje Stephen Kabana na YouTube kwogirabira. Kadi ku mabbali eno Mwanje Stephen batugambye nti ye mutestesi. Mwanje Stephen Kabanana balina omwana omuto omulala omulenzi amanyiddwa nga Barry Richard. Nakuya Angel ye muwandiisi. Maka ga kigagga balina sente. Balina omulenzi uno ye Dennis. Naye Dennis gwe wagaana okusoma kyokka tayagala kuyambako ku maama mirimu. Dennis yagaana okusoma. Tayagala kukola mirimu. Tayagala kusoma. Tokola mirimu. Obeera ku WhatsApp kwokka. Ofunyemu obuzibu. Okusoma kwange yekwatira kuwa. Nze mba nsoose okusoma mu kika. Bagaye bwe nasoma ne nfuuka pulezidenti. Kegegegegege muli. Eddenzi lyagaana osoma. Wabula nalyo ne kanyina kano kakuzadde wiigati yo. Yalle. Egenda maaso tulaba ekika ekisikire the Cast family. Eyo eba family yakolimirwa. Kakati munnange ono ye Barry Richard. Barry Richard kyava ayitawo eno. Alaba mwanyina agenze najja yesolosa nayingira ekisenge kya mwanyina nayingira wodropu ya mwanyina najjayo obuleega bwa mwanyina awulira afa mwanyina n'awatali lyeryagaana okusoma magezi lirinawo matono lyegomba mwanyina iraba akaleega maama ateekamu nebbeere maama neritandika okwomberera obuleega nerikomberera obuleega
magezi mwegali gano senga mbadde nfunye yakapale kapale kekabeerera ddala wali eri bupale buteeka bwa bupale nfunyeyo kano laba obugwagwa nerifuna akapale kale mbuulira oyo bwonaamusuza ne mwannyina mu nju nga yeegomba mpale yokka bw'atyo n'ajambala empale bajambala eno wansi ye n'ajambala ng'omusunni gwe Denesi naye anzija ku mukolo kati mukolo kyogwo nebyo kali twakala amaaso tugenda maaso eno etandise kakati tudda ku taata ye taata ono abaali wano nezikomyawo omwana yagenze ku ssomero siyan taata olungi oli otya ogamba otya ojebala okulikeyo iye akanyawo era twegombe wadde ataddeko era enzawo naye sibukuulabe bambi mukazi watu nakunaamiriza gyemu engatto senga oyongedde nonkunamamu mukama nze nazaala ekyo kale mbuulira etandika butandisi kati obudde obwekiro bambi mukazi watu ali mannyo ga mpisi mwanyina najja mwanyina nasoba nayingira ekisenge kye budde ekiro nakiyingira mukazi watu yebase nga naye bwomanyi ebyokwebaka oyinza okwebaka muka night dress kokakoka ate munda nga temulimu kawujjo kati lirino libbaale lidenesi nerijja lijjako akatimba mukazi watu yebase ate engeri gyasoma teryakomye kwegomba bupale lirino mukazi watu yekangirawo neryo kalimuteekako piro ku mutwe nerimunyiga banange nakwata mwanyina yamukwata kati kumaca zireeta maama ajayita muwala we yasanga muwala we tali mbuliri wabula yasanga nga obuliri tebwogerekeka omwana n'alwala n'alyuka leeka anaaba mukyafu kwenkana kino essuuka zonna n'azireka wano essuuka zavulubanye ekitoogerekeka naye nga bambi tezavulubanye mu bulungi mwanyina yakimutuusizzaako mwanyina bwakimutuusaako bambi yamusanga embeera yali ekyali yakito najja mugagambula yamuyisa bubi mukwata ye Denesi kati mukazi watu kyamuluma deno n'agakaaba sebo ku nsi kuno teriyo kizibu kyamaanyi ng'ekyo mwannyoko okujja okwegagambuliramu n'akutwalako ne bewasibedda yamuyingiza ensi y'ekikulu mu ngeri yakumukwata naye nga mwanyina era ng'omulenzi ye mukulu ye Denesi kakati omuwala bambi yaddako nyatulabewa gye biggwera tulaba ekika ekisikire era kituufu bw'ogamba nti eno kasiti famire eba eriko ekizibu famire eriko ekizibu kale nga tuvuddeyo tudde ku muyaye naye ali naagakaaba naye lwakuba yalina wakaabira akoleeza ogwa sipooti n'abaako wakaabira naye alina engeri ensi gyemutunuzaamu ebikalu ensi naye emutunuza ebikalu lwaki yalina wakaabira so nga bambi mukazi watu lyanyina lyamugagambudde budde obw'okumakya ali ku ssomero lyanyina kwadda lyamugagambudde taata y'omu ne maama y'omu kyokka ate nalyo lyakedde bukeezi
kubanga ne taata ayika amangota ebiseera ebimu. Kati tulaba abantu babiri abakaaba mu mbeera ez'enjawulo. Ku mabbali eri neno tulengerayo akaabira ku lisipooti. Tugenda maaso etandika butandisi. Kino nno kira Uganda kyaffe ekyomulembe kivudde mu Rio Hearts Films Company era nga tugenda maaso. Nze bampita Mukibi ku mike okuva mu Bagavi Production. Tugenda maaso. Gwagiraba osobola okuginoonyaako ku Mwanje Steven Kabana na YouTube channel. Ate nga mu matundiro gw'ebina Uganda wonna mu ggwanga genda ogifune. Bagiyita ekika ekisikiro. Tugenda maaso. Alafu kati nga tuvuddeyo ono ye maama era ye maama wa mwana muwala ne Denisi. Kera ano nayebaka maka gali bulungi era nga galina sente. Sikulowooza nti oba tebalina sente waka weegali maka sente weeri. Naye baleka balina ekizibu mu famire. Oba oliawo ekyetagisa okunogera eddagala kubanga ekyo kikola omwana omukulu omulenzi wakati akoze. Bannange tekikirizika ddala ddala. Kakati liba lifuluma ne lisanga mwana muwala jjukira lyamubasa ekiro lyamukabye ne litwala ekikumi. Omuddiru yayingira amagye mwannyina omulabako n'alyoka atwala ekikumi. Liiso ly'omukulu owaddugala we wakenga. Gwe nnyabo tewagenze ku ssomero y'ovaawa? Zendowooza oli ku ssomero kumba oli eyo bweru watandise dde otambula ozungazunga buzunzizunzi. Simanyi byembuuza tobiwulira tisobola kunziramu. N'agenda mukazi wattu ye mukwate wajjo, ye mukwate wajjo. Ono ye maama wabula lyannyina oli mulabyeko ne lisindika enjabala. Lyasindikirawo enjabala. Tugenda maaso. Ye maama ne taata nawe munaye nfaanana bubi wanga ndi ogenda kumpa sente ngende mu saaluuni. Mwe mazima ddala labayo nfaanana ng'omuntu atali mufumbo. Tulinganga abali obubi nti tetulina ssente. Naye omanyi oliose noyogera ku ekyo bazadde baffe babakubaawo okimanyi nti baali tuse toddamu kunyumiza bya bazadde baffe. Kakati firimu yiino okimanyi nti ono naye yabasa mwannyina bwemuwulubisiseru yasama n'abaana banaakuwulira buli omu amanye embuno nakuzaalamu ng'oli mwannyinaze. Egenda mu maaso. Kati omukyala abadde agamba naye okimanyi nti bataata senga ne bakyaliwo ne maama senga baatutta dda. Yakuba mwannyina embaga ne bazaala n'abaana baba ne batandise kwekwata. Egenda mu maaso. Kati zaaleeta omwana asoma ne mwana muwala. Irene mukwano gwe Oliver ze omulabako. Irene ono Irene teyasomye kyokka nga bali mu biseera ebyokulabika nti nno byetaaga okubanga tomiisinga nga tekikwetagisa kuwosa. Irene bamukutte ekisesanga neyamukutte ye baaba we. Omwana na Irene simutegere akedde kufuluma oba yatidde nnyo kubanga embeera ensonga ze nasanze ku buliri niye ezo ensonga zituuka ku buli mukazi yenna yina kati yatidde ki. Kati naye maama yakitwala nti ono walabye ensonga eza January ke zaatandise mbwayirini n'atya zeeka zamukubye enkyukwe kumbe ensonga za January si ze zaleese obuzibu. Ensonga za mukwasi baaba we yamukutte kati zaleeta Oliver. Ne banagwe Irene nga kizibu nnyo okwosa leero lwaki tosomye? Bingi bye tukusomyeko Masita Kabooka abadde mbannanga ayiye waaka. Nze nyenza okulaba nga tojja kusobola kubanga n'ekyagenda kuyiwa waaka mungi naye nkuleetera ekitabo kino osobola okugenda maaso n'okukuupinga. Kwata tokibuza. Enkyakeera nakyo kubanga era Masita Kabooka yakeeramu. Ono gwe bagamba sina byaliko.
naye Irene tibyaliko akababukabi bulwajjukiramu engeri gye bamutunuza mu mbuga za sitaani. Kintu ekyo kiruma omukazi oba omukazi omukola ekirala notamutunuza mu mbuga za sitaani. Kyokka ate ekiruma mwanyina ye mwanyina agenza okukeberamu nga lino lyatuuka dda nga bw'aba kasooli aleka yeetaaga nakunoga kaza kakati tudda ku taata kumbe ne taata ono abala nga tajja nange taata naye ali bubi era Irene ali mannyo ga mpisi natajja kati taata kyeyakola amuswamidde ano ngaava ku ssomero leero kanneeveemu zetajja kumbigulira bw'atyo siya byonna byabigula byange nze namuzaala singa saamuzaala naye byo yali badde abigula kamugambe leero ye nga tajja senkulu alindidde ebweru w'akageeti alinda muwala we njatuula wano nina omugamba ensonga zange siya saagala eyo embugula yonna abigule bw'ati ate abijjewawe saagala agala okulaba waliwo akonkona ndaba naate nembwa gyewaleko muzeyi Dennis gyali nesanira bulina egende buliko kumba alina gwalinda wali olinzeko omuntu omulala nagira ate mu budde obukyamu nenda muwala wange mukwana kino kijja kizunga mumanyi bwe kiruma muwala we okwokesa akasana n'ensiri gonza omunyi kati oluvanyuma ennyo Irene uno akomawo ali ne Oliver bava ku ssomero kumba waka alina traffic office yamuswamye edda yamuswamye edda tulaba family erimu ekizibu family y'ekizibu era nga bagiyita cast family ekika ekisikire kakati Irene neyagala abbire ku Oliver ekyama Oliver jangu you know the other night kale bemukwasike kale genda naye ate mbyogera nti anga biswaza nti Dennis yanga jambula nasirikira ekyama kye kati Dennis yamukwata ekyo yasalawo n'akigumira bwatyo n'asalawo addeeka kumbe okuddeeka waliwo swame nyemero nga kaluddeyo naku nga kaluddeyo kitagenda okulaba taata alina buzibu ki okulikayo emaze nojja kati omanyi kyogenda okola genda ojje mu uniform ojje wano nina gye njagala okutwalako tata nze nye njala enuma nnyo dekafaayo nayo ebyokulya ebiri gye tulaga gubbe obimanyi nze mpulira nk'oyo okufa amaddu yanguwaya gwe kali ng'omwana taata bwakugamba yanguwa tokola mulimu mulala gonna gonna oyambale tubeeko gye tulaga omwana nga gwe tosobola gaana kumbe taata ekirowoozo kyali alina kyali kiboofu eri muwala we Irene kati Irene bale mumanyi munnanga ate abawala bano bakulira nnyo mu ngoye zino endala zino ezitali za uniform kazi watu n'ayambala obugoyi waliwo kati ale taata ye yalaba kadde kyayita nako dda alabira ddala kiddeemu ekyayitako edda laba nalwa nawo munayi taata ng'omuwala tayambala ng'ajjayo mmotoka gwe gandi amaka gali bulungi maka amanywevu bulungi ennyo mukya sente balabika tebali bubi muwala ng'atuulwa mu maaso knowing that nti atudde ne taata ng'asimbula yonna gyamutwala efirimu enetandika mwana nze bitabo nabiwumulamuko kakati tudda ku Dennis mwana Dennis nze bitabo nabiwumulamu gwaganda okulaba okusoma kibaala dda mwana egoli biki ku
kumba Dennis ali awalinga ng'aliko omuzimu byonna byaliko tebitegerekeka. Dennis oli ki? Nedda okwagala okungi kwe nina gyali. Mukama Katonda okwagala okungi kwe nina kwa gyali mpulira mufa simumatira. Kale mu bawala bonna abali mu nsi muno nenegomba mwoyo. Omanyi Lubowa genda eka kiri awo kiringa kisasalala nenegomba mwanyinaze mpulira mufa kyuka namukwata kyo siina bwe ngenda mukwana sina kyakola nja kuddanga mwera mukwate bukwasi ale munaye nakola ntya. Omanyi eriyo omuntu ng'osobola okwagala labalaba era bagamba nti famire ya kizibu gundi eno famire ya kizibu. Taata kye yakola yali tasobola gamba muwala ono nti nkwagala, yali tasobola kukola ki ng'amutwala ng'agula giri emyenge emika. Kali imagine taata gwakwata ku lusukulu fiizi osomese omwana gw'omututte mu bbaala mu kafaaka ak'ebbeeyi omuyigiriza omwenge. Nze taata senywa mwenge. Nze kitaawo sinze kitaawo oyagala kujeema nze nguguze sinze nkusomesa eri agenda okugamba nti yonoonese gira gwonywe. Kati yamanya omuntu bw'abanga tabadde munywa mwenge bw'anywako ne bweba cupa emu bbiri taata aba asobola okukola ebintu bye. Bikaawa ne webinaakaawo ojja kumala onywe nze saawa muzannyo. Bikaawa bwe bibeerawo ebityo omulundi ogusooka bisooka ne bikaawa gutolaba nange nze nywanga ebiwooma nywa tugende. Maama omwana ono tamanyi taata gye yatutte mwana. Taata alina ekigendererwa ekitalina kya taata, alina ekigendererwa ekyetaaga omusanga n'omuswabuula kibooko ku mimwa okwo. Tanywesesa mwana mwenge yanaawe musoga akoba nti nwa bikaawa ye nwaku bambi mukazi wattu agenda maaso nakunywa. Ekigendererwa kya taata sikyali kirungi oba oliawo eri Irene. Era kukyaka wano onootuusiza wano nga tebiwumbira giteke ku mumwa bwoti okutamira ojja kuwulira kutwalanze nga nekomba n'okwekomba kwata kutamira imanyiyo galinga mazzi. Ye taata yafuba okulaba ng'alemerako omwana Irene anywe. Kati Irene bwe baamukaka n'atandika somba cupa ku cupa. Obudde gye bwagendera obudde nga butandika kusitama. Awo ye nga ndi mugezi kyembadde njagala okyalimu akategera yongera nene ebadde yiyo neno yiyo taata bwakuwanga onyweranga ddala kensumulule n'endala. Taata bwakuwanga mwana onywiranga ddala n'akinywesa ne kireewa, yakinywesa ne kireewa. Kati ate taata bw'omusanga nga baze mu kafo akatali we mubamanyi olwolesa ddala nti yaliisi mukazi we nokati budde bwakakutiya kirabika budde bwakakutiya likagwa ensonyi lino labe litunula kagwa ensonyi kakati ate bakozesa ekigambo awaka ekifu dati kati ate nogwe bakwanira naye aweza dati
buzibu muyita taata naye kya dadi ampita nnyo wanje mami weyongeddeko mami dadi luzungu ne luvaayo eyakola omwenge ogwo yeetaaga okukwatira embooko kasita mwana muwala gwalinnya ku mutwe n'akukunulayo oluzungu olimba ojja kunyoyogera olulimi lwo olwaddala nywa naawe taata bwakuwa onywanga oyala kulekawo bintu yakinywesa nekiviirako ddala Irene ono alina obuzibu Denesi yamugwiridde taata yamunywesa kyekiddako mu kunywesa kwa taata ono toza balansi leka naawe kankomaawo yakinywesa nekitandika okwagala osesema ate awo byajja kuba byonoonesa enewe ekigenderwa kyatuuse dda kati baagirogira aganyeki gende nazina ebbiri wegubanga ogugwako ngozaako ekika ekisikire kakati Dennis agenda okujja taliiwo nelikaaba n'okukaaba libadde lizze taliiwo ye Barry Richard Mugaba taliiwo bayagenze bane taata munanga erino nansonyiwa nze nja kukwatanga paka kubasobola kukwata tugenda maaso neneyo mulembe tulaba kita Uganda bakiyita ekika ekisikire nze bampita mukyere ku maike okuva mu production bagave Uganda 755 ye namba yange eyo munayo nansonyiwa nze simanyi wenyinza kigamba neera nawe wenakwata negiwera emirundi nga 7 ojja kumanya bano nti nawe bakizibu bakugamba wenakwata negiwera nga 7 awo ojja kumanya nti nkwagala sinayo muwala yena gwejagala ku nsi sirinayo tugende ate bino ebifo babizimba bulungi nnyo bino byemugamba mbu simanya anywesa si yatwala ye taata bwe yanywesa ye yatwala kale ku mabbali oluva wali eri wemugunyweredde ebaayo omuntu wabisasulira wana gira kakati kuno sina kubisasulira bannenjagala olwebe yamunywesa nabeera nga taliimu wadde akantu ate kakati nange nziraawo ekintu ekyamawano weekito nabadde nakyogera ntya panange taata ng'atandika kujjako eziteetagisa ku mulimu gwe yali agenda okukola njagala olabe kino nno kikola kya busiru nnyo nkivumirira nnyo okuggyako ng'oliko ekikyamu okuleka ng'oliko ekikyamu ng'era eno famire gira naye kakaatika kati mukazi wati omwenge gugenda okuggwako okujjukira ebyabaddewo amazima nga taata yazze mu bya Denesi Irene nono mama tamanyi kigenda maaso awaka naye nga ne maama mwanyina wa taata wulira ebisina mwanyina wa taata era bwe beegatta ne bakola obufumbo butukuvu beba abaana be bazaala era ebyo bye bivaamu Irene yasibira mu kisenge mbutufu nga kino ekyamuguddeko toyina bw'oyinza kyogera toyina nagwe oyinza kigamba ye ate okitandika otya amazima okitandika otya yaggaddewo munda n'ateekako n'ekisumuluzo yataddeko okufu n'ekisumuluzo n'akijjamu mutufu amala okweka okubeeraawo
okukirowoozaamu. Engeri taata gye yamunywesezza, engeri taata gye yamwekakaatiseeko. Kati Oliver bw'ajja, Irene ono yeesibidde mu kisenge era alemeddeyo. Kati Oliver maama gwe yalagira nyanno gwe konkona na Irene yabadde eki ani amanyi. Kumbe yagudde mu batemu, yagudde sina batemu, yagudde mu gutemu gukagwa ensonyi. Irene owayakyekyamuntu olwo naye agira ayisa emikono mu maaso wabanga ekika ekyabwe si kifu kuba naye ndabanga yakonkona Irene azini kukonkona Irene. Konkona Irene ng'alinga atali munda. Ku mabbali eri ewazira ku mabbali eno waliwo yalina waakaabira. Kale ate obona ebizibu bye kiki anti tulaba kika kisikire naye ngaalabika ekyamutuwako omusajja watu naye kirabika okuba nga si kyangu kugumiikiriza. Ekirabika okuba nti kyekyo ekiyinza okuba nga kiremesa n'omuntu okuba nga obulamu bwe bugenda mu maaso. Kubanga akaaba kyakola leetera ddala paketi ya sigala n'akaaba bulungi nnyo, kyokka ng'ate tali wala nnyo n'amaka gaba Irene. Adde eno n'akaaba kati kano ndowooza kakukaabiramu nnaku puleesi. Kale kakano tukatuume kukaabiramu nnaku gadeni kubanga na Irene we yatuuse. Wabula oli akaaba kati nnyo katumale okulaba ku bizibu bye. Ku mabbali eno waliyo famire eyali egenda maaso era Mulezo yabadde atuusizza okuweza amazaalibwa ge. Kasirye John Bosco nga ye taata baleese keeki. Bino bye bimu ku bika by'omulenzi oli, bye bimu ku bika by'omulenzi oli. Bagenda maaso n'okumukuliza amazaalibwa. Ekyo kye kiviirako amaziga ge. Golooze bakuliza amazaalibwa ate otandika kaaba. Taata ye Kasirye John Bosco, ye taata wa kitaka. Genda maaso n'okola wishi. Ogambye nsaba ekintu kimu nga nkola wishi. Senga maama toddamu kwogera ku nyoko naye obukeeki nyinza birinya noddamu okwogera ku nyoko wano. Saagala omulenzi ono bino byajjukira byavudde ku mazaalibwa ge. Taata kiki lwatuyagala njogere ku maama? Maama aluwa? Maama yabaaki? Kukaabira nnaku avenue. Kati olina ebizibu bye nabyo tubitegedde. Oba maama we yabaaki? Taata we tayagala bamwogerereko ddala, ye mukulu ono. Epaketi ye yasigala abeera nayo. Agiwe natandika mugaaya. Kati aba akyakaaba. Lindako nazikiza emaali nkaaba ntya ni wabaawo agenda maaso n'okuŋŋoŋooza. Nkaaba waliwo agenda maaso n'okunjeeyereza amanye ennaku gye nnina oyo. Nkaaba Bakiro yeeyereza. Kumbe no mukibimuli waliwo alina ennaku ye. Gundi gwe ebizibu by'ensi tebyenkana. Era buli omu alina obuzibu bwe nga Fefe Busi bwe yagamba. Gwatalina mukazi obwo obuzibu bwe. Eri alina omukazi ng'ate talina mwana bwe naye bwe buzibu bwe. Kati eri alina omwana nga talina zaamuliisa bwe buzibu bwe. Alina kyaliisa omwana ate omwana we mulwadde bwe nabwo buzibu bwe. Ebizibu tebyenkana, tebifaanagana. Mbadde mmanyi ennaku nawe bakuganye baafidde. Nyabo tebikwatako.
muba n'obuzibu obutono abakazi ne mukaba kati gwe bayinza n'okuba baganye nakugulira ipenso naye ate ekyange nyabo nze bampita kitaka gwowaawa abaana abo basisinkana ono gye yasazeewo okukaabira ennaku ye kubanga talina gwayinza gigamba kati kirowoozeemu awo nga yegwe nanyini muwala ono oba nga yegwe muwala ono okitandika otya nti nyani munange please bambi nange mbulirako kuba nange nsanze nkaaba ekyo tekyogerekeka mbulirako kyekikaabya mbulirako kyekikaabya nange golaba nina ebizibu sikiya firimu nange nina ebizibu era golaba osanze ndi mukaaba naawe olina ebizibu katonda akuyambye wowe omufu kyava agamba nti ekizibu kiva ku taata wange gwe katonda akuyambye owuwe omufu kukudaala taata wange yafudde atungamba mbuwanga ovanga ku muntu nga wafiirirwa kitawo nagamba gwe noweesimye owuwe yafudde noli okugamba mu taata wange katonda nyambye yafudde kumba ono ate okubawo kwa taata we kwe kuleesa obuzibu yange munange taata wange yafudde nga sinze naye nga nsobi yange ate nga nange saayagadde yennaku ennuma twabadde tutambula nga twekyanze ne taata buzibu bwavudde ku birthday yange bino bye byabaddewo bwe bavudde ku birthday abadde mu birthday amasanyu tuddamu kwogera ku taata ndeka bakyagala njogereko bakubye taata eggaali bano abaana ababoda abatambula batadde n'akagolo mukamwa bakubye taata eggaali teyazza engulu kati agamba ndi wano nenenya nze navuddeko okuva kwa taata kubanga taata yazze agoba nze ne tuyingire ekkubo mu butanwa nowa boda ate naye simunenya kubanga ffe twalagajjalidde obulamu enewe mampita Irene kitaka lyeryange nyerekerawo okwenenya sinsobiiyo yabadde accident taata we yafudde naye teyafudde lwakuba gwe gwogambye kati no nange mbulira ku bibyo manya kyekikaabya nange naalibadde mmanya ekyekikaabya kamoni mbulirako kirungi ebyange notabimanya wadde nze ebyomi naye abantu abali mu nnaku mulina epitina nze nkubuulidde ebyange gwe tombuulidde ku bibyo muli babi kale kentuule oba mbitandike ntya oba mbitandike ntya ebyange kyava mugamba kale bwobanga ebyo tebyogerekeka bireke olaba otya nga tufuse ba mukwano kale tufuke ab'omukwano naye yokuwulira ebizibu toddamu nkinyegako yo aya muvi bavubuka tugwirana oli ali ku guzibu gwa taata we nga nnyina amubaka enkya n'eggulu kati gwe ng'ojja eno laavu eri kadirisunna omanyi bagamba ekirungi kireeta ekibi ate mu kaseera ke kamu ekibi kireeta ekirungi bano mu kuba n'ennaku ate ekirungi ekyajja nti baasisinkaniramu bambi neesiga siina gwe nnyinza bigambako ebyange tebyogerekeka kale tubireke twa nga tebasimbula laavu eravu nga tesimbuka kati budde bwakiro obudde obwekiro munju muno mulimu eyasoma ekikomando tasooba asoobera etinga kati mukazi watu abaali wanagenda okuwulira wali wanyegenya olugi banange bwedalusaalugadde kyava ayimuka waliwo asooba gwawulidde ku lugi
nga ye wa bulijjo nga ye wa bulijjo leero taliize taata gira taata leero teyagumingiriza twala kunywesa leero teyagumingiriza kutwala kunywesa kalino Dennis bwamusanga ku mukazi we ogenda maaso ne bamwongera mukazi watu ne bamwongera kakati ebizibu biba bizibu waliwo eyakeera okusooba ono bamwongedde ekiro ya ono yaleese laavu ekitali kibi kubanga bonna myaka gyegimu naye ono alina ebizibu ewaabwe wazira yamusanga leero akaaba mulekwa eyaviirako taatawe okufa nono yakizula nti ono omuwala ayinza okubeera ng'amuwa kampani ekinamuviirako okwerabira okufa kwa taata naye takaabidde wafu yamusanga akaaba omuwala bamwongedde n'ekiro neera kikyate ate okaabanga gana amaziga amapya kizibu kyekyo ekitawona bebi kumba omuwala akaaba amaziga amapya gano go bagongeddeko kiro biri ebyalo byedda abadde atandise obigumiikiriza wabula bayongeddeko ekiro maziga mapya teke mpya tuku naye byonna kyekiri nze wadde wagana okumbulira ekizibu kyo ekyo laavu kyemiininga kugumiikiriza bizibu bya munno nakugjawo bizibu bya munno nze wendi kyonna ekinaaba wazira omuwala tayogera kizibu kye ate nga tekyogerekeka takyogera ate nga tekyogerekeka muwala n'agaana omunyumiza n'akaaba nnyo mbuulira nno muvubuka alina laavu bw'ogaana okumbuulira oba onzigiza kizibu ya taata kakati tudda awaka maama agenda maaso n'emirimu ng'egya maama owawaka alongoosaako mu bimuli mu mbeera emuba endala nezireeta 10 uli jo twalidde kawo talumya lubuto omubalansi gwaza bwati ng'abalidde ebijanjaalo maama alaba nyabo fe abaliddekawo kiki ekikusesemya omuwala atandise okuleeta 10 kiyita waggulu jangu kubanga olwo olubuto baasi itawo nakomawo nalyoka amalakoza palasi oba ngende nteme ku mutuba oba nteme ku mugwafu nenedde omupeera gujja kukola kati maama ayiyawa bulandi kijagenda okuleeta nasobola okukala kati omuwala ono mpitaako kuba maama amaze okusalawo ngaomupeera gwe gujja okukola itawo tugende nasooka akwata engalo maama mukazi mukulu okebera obulungi omuwala omanye omuwala okebera ngalo zino wezi nga zipeeruuse omwana alina mwana munne munda mwana gwe oli lubuto jantugende ombuli olubuto gye bajje balujja ate olubuto lera tebalina gye balujja fenna tumanyi naye itawo tugende ntegedde gye balujja wamala kwepi naye kakati nanyinirwo tugende bizibu bizze tambula nga atalina bizimba mu magulu nnyabo kasita asobola olufuna nyinirwo gwe njagala wano wali firimu wennyini kubanga luliko taata ne baaba kati omuwala gwanakwatira ekisa gwanaaluwa ne baleeta okimanyi taata Irini okimanyi kino kiwala kyo kirabika kiri lubuto ali lubuto
ajja kwogera geno ndatere omwafu gwange oba tugende kaleero gye tuba tugula omuggo kisiwalira kyokka muwanyina akyanga gano osoma ate kati kyo kifunye lubuto jani tugende eno nja kujujitangibwa taata nazza ku mabbali kakati egenda maaso nana abavubuka mugwa mumbi laba laavu lengera laavu mwana gwe okimanyi nti okuva lenakufuna ennaku yange yaggwawo okimanyi nti waŋŋamba ndekerawo okwenenya okufa kwa tata kwalekera dda laavu nga tebaawo kati bambi mukazi wattu yali tayagalwangako ate nga ali myaka egy'okwagalwa naye mbuuliraako bwe boogera ku kizibu ekyamutuukako kiki nkama oba oluusi bw'oyagala omuntu n'akulaga nti teyeetaaga omanye bizibu bye si kirungi oba n'olemerangako sijja kiddamu kiyinza n'okunyimisa akanyiriri ekyo ate ng'akanyiriro naakali niidi naye akanyiriri bwe tuwogerera kalimu ebizibu kalimu olwerasa ne Ukraine tugenda maaso akanyiriri kekyanze mulimu olwarasha ne Ukraine ale mbadde muwadde laavu akamuli wala kinjogedde ku bizibu egenda maaso kakati ye kitaka ono kitaka ateekwa okuba nga taata we yalina obutakkaanya ne maama we era ng'ekyaviirako taata wa kitaka okufa kwali okukuza amazaalibwa ga kitaka taata we namugamba genda okole wiishiyo nga bwe bitera okubeera naye munange omwana yagamba nti wiishi yange ngamba senga nziramu nendaba ku maama ekyo kyaviirako taata okulabika ng'akyankalana kiki taata wa kitaka tiyali tayagala kulabira ku maama wa kitaka naye nga tekirabika nti taata maama wa kitaka yali teyafa kubanga omuntu bw'obeera nga omanyi nti maama we yafa tosobola kukola wiishi n'ogamba nti oba olunaku olumusenga maama wange akomawo ne mulabako ateekwa okuba nga maama ku nsi yaliko naye nga taata alayika yali tayagala kumuwunyiza tugenda maaso neneyo omulembe tulaba amaka agalina ekizibu oba famire eriko ekizibu the Caste family okuva mbannaffe aba Rio Hearts movie production era nga mwanje Steven Kabanana ye YouTube kwogirabira channel yaffe y'omulembe nnyo eyo channel yo yakwekwata ku byo bina Uganda byonna mu mbeera emu oba endala ate nga nze bampita omugave mu kibi Uganda kati ono kyeyakola ng'aleeta wano akabaluwa akwanira ddala nenkwana yenyini nyini ey'omugundu nakwana oba kyakwana akimanyi bavubuka bagwa mu mpompogoma omuvubuka kitaka alemedde ku mpompogoma z'ebizibu kati ate bambira omuwala ng'ovudde ku bino ebimugwako awaka yali agadde okwagalwako naye yali agadde okwagalwako tewali kyakola njamwa tewali buzibu n'ekitaka layika alina laavu lwakuba tulina ebizibu ffenna kati bambi mukazi wattu ng'ovudde ku by'okumukwata okuliwo ate naye yali agadde okubaako ne laavu era asalawo ayagala ekitaka naye ng'ajjukira omuwala ali tuumo era ng'ekyali yanga kuno okugaziwa kwa asimula kati ayiriri banagayiriri ndekngaka ayirini okundabako obulabi bwoti nodduka obeera ng'alabye omuzimu ebbanga lino lyonna wiiki 2 mbadde sikulabako weekwesa ate olundaba olinga ng'alabye omuzimu why baby why do you know how I love you kumbe is better nadduka it would have been better nadduka do you know how I love you do you know how I care do you know how I miss you Irene kiki ekyabaawo
ndi lubuto. Oli mufumbo. Nedda siri mufumbo. Gwe tojjukira luli eri tetwali mu bimuli. Wansanga ennaku simpomu. Ayya! Nzise! Olubuto batandika olutikka kitaka. Firimu yino. That fucking shit. Tell me. Mbulira. Start. Ani oyo? Ani? Irene. Yayogera amazima bambi. Yamugamba ndi lubuto. Wabula ekyataata w'omwana sijja kyogera. Kyonna kyonna kyali abeere kyali nze nja kufa n'omwana wange. Wazira Irene ekyo kye bayita omuntu okwagala nze wadde oli lubuto sijja kuleka wadde si lwange. Olubuto luvaamu ate tewalina mwana omu tunaateekamu okubiri. Owulira avubuka engeri gye wambeererawo sijja kuleka mu bizibu kuba nange wambeererawo mu bizibu kitaka n'alabika okubanga bajja kikwasaganya naye era teyayogera taata wa lubuto kuba tali omu. Tali omu taata w'olubuto tali omu. Eyo no gye bayita laavu muno bwaba n'ekizibu kigumire niyo osanga bayaye ni lubuto gwe mwana toyogera ku byatumbu ffe waffe tetuzaalaye laba noono madamu ewaniga abazaala laba naate katumbo kaliya ng'ate gegeka ate nno ebiseera byetuluula zireeta nakabuto lwakuba mama tanoonyereza bulungi nnyo naye bw'oba onoonyereza taata lubuto mu nju muno takubulamu kati nezireeta nakabuto naye kati oba amuyita taata lubuto oba amuyita taata simanyi egenda maaso. Ebbanga lano lyetolodde olubuto lw'omwana lukuze. Olubuto lw'omuwala lukuze n'atuula bulungi wali ng'ekibya. Taata tannamulaba ebbuto likuze gano mawano agali mu maka namweka simanyi kaagala kundoopa kati kyekikaleesi wano naye kyanaggwe gwe osimuwala simuwala nakamba olugemu olubuto. Abasawo bangamba tetujja lujjamu kati oyagala nze nfe sirika nakugamba tujjemu olubuto lwogaana kyana oli kisiru bulinganga bwa nnyoko kwata esente ezo genda ogula ebyoyoya ate tusimbira nawendi. Omwana tayogeranga ani nanyini lubuto bakala katembooko maama yasirika buto bagamba teruvaamu yagumira olubuto lwe egenda maaso kati obuyambi senkulu abuweerezayo nga naye munyiivu. Obuyambi senkulu abuweerezayo lwaki munyiivu? Yamugamba bajjemu olubuto omwana n'agaana. Kati omuwala abeera munyiivu ensi yagikaawa sanga omuntu nga yakyawa abasajja kati aba ali wano sanga omuwala nga asaawa abasajja nga aboogerera bivundu byokka oluusi aba mutuufu gwate oba yamuleeta mu nsi ate ye musajja ate ye yamukalabasanya okutuuka ku ekyo. Kati ono oba abamuko simanyi abamuko wa taata Bale Richard Mugaba najja mwala ali eno ku mabbali akuuta amasepiki ali ku mabbali eno akuuta amasepiki ne zireeta Dennis. Kakati ekituufu tetumanya ani nanyini lubuto waddala ne zireeta Dennis nekyo kinsembera nakinsemberera laba eritunula
tunanga obuugi obwagaza ne bayiwaawo kasasiro Barry Richard byatuukawo nsonyiwa ku byatuukawo nze nali simanyi nti bwenakwata onaafuna olubuto kati Dennis nsonyiwa yeetonda naye nkusuubiza wabula nkusuubiza ngenda kufuna sente njafuna sente ndabirira omwana waffe oyo nkwegayidde tonyiiga bibaawo ffenna tusobya omwana wange nja mulabirira wulidde webalina obutanjogerayo eri taata ne maama webala obutanjogerayo eri taata ne maama ngenda kubeera taata omulungi omwana nja mugulira buli kimu kyeyeetaaga omwana waani namunyonyodde nennyonnyola ne taata nga wobimanyi ne bagambye nti omukolo tuguteekeo lwa mukaaga munange ebbanga ligenda okwetooloola nga taata olwa maama obweraliikirivu nga tayagala nzaalire kujja kati ebizibu omulenzi ono agamba ayagala kuwasa muwalo kati ene firimu wano weeremedde era weetandikidde wennyini bona nabagambye kakati nze maama we namugambye nangamba bakutwale mangu teri kuzaalira waka ate nawe era maama kyaba yeeralikira oba okitegeera koye ngenda kwogerako nemikwano gyange tuteeketeeke kubanga taata yafa akaana akasambo kawulidde nkawulidde lengera laavu ebayo n'ebivubuka nga nakyo kifu kya bwongo kakati kubanze bekiba kiba kiganda kyange neruzira nkiyisaawo nengenda nkisibire emutungo ekiriwo ekibayisiza nkuzi ayita mikwano gye songa zezino ezibayisiza abamu ku bayise mwe muli Kabanana ne Magezi Ronald abagamba akuze mukaaga era agala leeta mukazi byonna byawe tetwali twogeddemu kati agamba bayogeddemu n'omuwala gangende mukimi era nga ku lw'omukaaga lwe badde baagala embaga ebeewo kakati sobola genda nga ate mwe temuliiko amazima nga wetulika wabula naye yasirika ekyo kyebayita laavu eyaddala omuwala yasirikira taata w'omwana katata w'omwana amumanyi nono nasalawo okwagala omuwala n'ebizibu bye bannanga abaagalana muyige okwagalangana bannammwe n'ebizibu byabwe gwe alireka kuwulira muno ng'alina ekizibu n'odduka 100 gumiikiriza kubanga naye ajja kugumiikiriza kuba naawe oyinza omutuusa ewammwe ng'osera tajja kudduka olw'okuba naye wamugumiikiriza n'ekizibu ate okusanga omuntu ng'ali lubuto naggamba ntofaayo kasita anaabaddamu ajja kubawuwo ogumiikirizanga bibaawo ebyo bibangawo ye munnaffe ono kitaka kye yakoze kakati no ye maama amanyi nti omulenzi agenda okutwala omuwala ye taata lubuto enteekateeka gy'olengera wano enteekateeka gy'olengera wano nteekateeka ya mbaga yate munange tonakulwisa laba omugole gwe basiba bamutereeza kanyoola omugole kati maama ye kyeyalwana omugole olubuto olubanudde talina zaalira waka okuteekateeka omukolo gwali mufundafunda basobole okutwala omuwala ono azaalire ewabba ye nga maama bwakirowooza oba bwakimanyi njagala olabe ku lunaku lwenyininyini eryakatonda nga bw'obimanyi olunaku lw'omukaaga lugenda otuuka omuwala bugenda okukeera ku makya musajja okutwala ng'oli lubuto munaye gumwaddeka kuluma ofunye n'omukisa bulijjo abavubuka bafunisa abawala embuto ne bazeegaana ate engeri gye wali osoma yali badde alowooza ntugenda musiba naye bw'abakkiriza n'akutwala n'olubuto
guma lukunyole bugendo ozalira ate mwana wange tozaliranga ku lujja kiba kisiraani tozaliranga ku lujja ekyo kiba kisiraani nezireeta taata omwana bamaze omuteekateeka awa muteekateeka abala balinalo yagaana okwogera n'asiba kikyatodduka ki wulira njagala obeere muntu mukulu ogume ba muntu mukulu ogume tonjogera luli olaba tewanjogera luli tonjogereranga tonjogereranga ddala oyo nvubuka gyogenda gwoba osiba omwana olabe ennaku bwe ziba zikwatagana n'ezooli bwolaba omuvubuka oyo ebbanga nga badde lifukwatagana omwana abeere wuwe oyo muganda wo gwogenda ozaala tomumpanga ulira oluganda oyo muganda wo gwogenda ozaala tomumpanga olidde kubanga kati ono alina katooke mu lubuto kubanga taata we yakazanye ng'omuzadde bwe yali badde asibirwa muwala we entanda yeyo taata entanda gyasibye tulaba kina uganda leero lwa mukaaga embaga lwa yaleero naye omuwala kamunyola egenda maaso tulaba kina uganda taata olwavaawo ne mwanyina alina okusiba entanda zaleeta Barry Richard mugaba asiba entanda manyi waliwo awulira Irene nvaako Irene kyonna ekyaliwo nsonyiwa byonna nakwata wansonyiwa togabanga omwana wange omwana wange ogenda mufumbo naye omwana wange mwana wange tomuwa bbaawo gyolaga ndi munoonya paka entanda yange ewedde togabanga mwana wange bana wuno akaaba nnyo kikyato omugambe bikye nedda kali kakamusimbye busimbi gina naawe yambale kati ono bagenda muwa enkoko batwale mwanyina naye nga batwala mukazi tebyogerekeka ziba zibeerawo nga ssaawa 7 bakyamusibirira entanda ebbiri olwavaayo bannanga omwana alabika atuuse ebiseera birabika bituuse ebyokusumulukuka abagole katugambe bali mu kkubo bajja naye ate omugole yali yeetaaga okuddusibwako ki mu ddwaliro alabika yeetaaga leeba njagala okutegeeza bagenda n'okunoonya omuddusaako kyagaana omuwala wakuzaalira waka maama yasalawo ng'omukazi omukulu omuvumu asaze muwala we awaka mu mawano ono abamujja we tugende maaso toyagala nkyogere naye nga bwe kiri omuwala yazaalira waka omukisa nno omulungi ku lunaku lw'embaga lwe bamutwala lwazadde naawe abatwala omuntu oba omanyi nti otutte kyekyo abayaya agamba nze njagala nemanya sebe oyinza otwala entengumba naye kakati eno otwala omanye eriko n'omuyana kakati omuwala nga asumulukuka maama zazisiza tugenda maaso nzeba mpita omugave mukimu Uganda okuva mu bagave production 755 kakati nekisesa ekisesa omwala yazaala balongo era kize naalongo saawa zino yazaala balongo enkola ennungi ey'okugaba abaana toseka kubanga Dennis bw'atwalako ne taata n'atwalako buli omu asigala takukulumye omuwala yazaala balongo mukama wa buyinza yaleeta omuwala ono byasobola okugabira abantu bombi ababadde bamukozesa efirimu yiino kyokka jjukira abagole wetwogerera bali mu kkubo
okujja okuwasa tugenda maaso bawala balina emitima ssebo paka kuzaala teyayogera nina nyini lubuto ate ngaebyo bibaawo bulijjo teyamwogera waliwo obuzibu taata aluuza bamwogedde mami waliwo obuzibu alina kyayogedde abadde ki Irene azadde mukama katonda yeba kasanyuka mu kinukanu yazalidde mwana wabula kati bino bituuse kikyate maama yekyanga Irene alina okwogera ali taata waba nfudde ekyo tugenda kimaliriza ekyo tujja kimaliriza ajja kwogera nedda abakoka bamala ogenda abalongo tebakulira bweru batuuse biki baabo batuuse taata wategerera nti Irene azadde balongo ate efulize Saalongo bale wanyi genda oyaniriza abagenyi kati Saalongo manyiye yemanyiye Saalongo najja Saalongo omupya maama Saalongo omupya aniule Saalongo ajja ayaniriza abagenyi egenda maaso efirimu eno bagiyita ekika ekisikire the cast family bampita mu kibi nga bulijjo ku maike okuva mu Bagave production 7559 mu matundiro ga bina Uganda wonna matundiro ga firimu mu Uganda mu ggwanga genda weefunire kopi yo ate nga gwe omulabi wo ku YouTube kabanana yakulembedde abagole okwemoola kweyakuyiga mu buto bagole bayingiddewo kitaka aleesa abantu baweddeyo bebakimye Naalongo bawoomye makanzu mu makooti abamagomesi bawogodde gwe magezi Ronald Wuna ayambadde ekanzu oyinza olowooza tumutwala Mengo ng'oddaawo bagole nga bayingira ogenda okulengera kati nno wano ewali firimu iradde bakulu bano etusanyisa balaba eradde bagenda otuuka maama yali munda ng'agenda maaso n'okuteekateeka Naalongo kubanga Naalongo abalongo tebakulira bweru negwe ninganga yali akulabyeko oba wandaba wa bannakulaba wa abagole batuuse yinza okuba mwasinkana mu mirimu ate era nga bitegera eby'emirimu anyway kisoboka naye nga tatagambe mulezi alinga bwe yali alabyeko kati omulezi niyesikalumu mugole yazadde batwala aliko ennyana 2 kyekimazebwa omulezi omugole amaanyi mulezi nayimuka n'agamba maama firimu kitaka bananga omwana wange omukulu efirimu yino maama yazaala kitaka mwana wange kitaka kiki ekigenda mu maaso wano onaze kuwasa mwanyina kitaka ose kuwasa mwanyoko wangi Irene kati firimu yino maama maze ebbanga ddene nga nkunoona ne taata yafa maama ye maama wa kitaka taata we yafaaki yafa nsobi yange kwogerako nti njagala maama waliwo amazaalibwa tayatabuka nangamba ekyo nemugamba njagala kulaba taata ku birthday wish yange taata n'atabuka twali tuyombagananga tuyingire ekkubo wa boda nampa ebyuma teyaddangulu nga
wakitalo ekyakitaawo yali nsobi yange sinsobiyo yagamba kitaawo nali mwagala nnyo wabula nalina omusajja gwe nali singa okwa bulira naawe abantu balwamwagala yasama agamba mwanyinaze gwe nali singa okwagala tunswazaswaza ndeka mbyogere gwe wanzija mu bufumbo ndeka mbyogere bulira nga kinnuma wulira firimu oyo omusajja azaala abaana bange mwanyinaze ye baaba wange nze muddako maama ne taata y'omu byajja bitya gundi akaze tekafiira ku mugumba tekafiira ku muzadde akaze kafiira ku mugumba eno ye flashback esajja lino erikulu lyolengera lyalina mwanyina waalyo era yoono yali yafumbirwa ewa Kasirye John Bosco era nga mwanyina yazaala n'omwana gwe bayita Kitaka wabula nga ligenda lerimulabako eno ye flashback bane mwanyina zenze bw'otajja mwana gwe bw'ojja nze mpulira nga obulamu bwange bukola mwanange mpulira nga obulamu bukola ako ke Kitaka nga kato yingira gwe nga ne muko tanadda nga mukaa yingira eno flashback pane mwanyinaze nga nsanyusa okulaba omanyi nti bw'ojja nze mpulira nga obulamu butambula laba laavu lengera abantu abonoonefu bano muko wakomerawo alaye muko ngansanyusa okulaba kumba abasanze bali bagala nakwekuba matooke mu ntebe ngansanyusa okulaba bano bo baali bonoonefu nga mwanyina bwajja awaka ase n'ebijanjalo bya mwanyina egenda mu maaso oli wano mwanya okwetunula mutunulire bwoti wadde omuleeterako okunywa mbadde nkyamwaniriza tagenda lwawe kakati busayini bwokabokka bano bwe beekolera banyina nono gwe omuko oyinza okuloza nti mwanyina ayagala nnyo mukoowo bw'abazze kiki tagenda lwawo kuva tata Kitaka bwagira ate bwakomawo alina osooka okuddayo anyuka bbiri muko yasulawo togenda muko njala nkusange olidde kangende ntetenkanye ng'aleka muko nkomawe wetegeke muko ng'agenda akole yanguwa ngende yangwa muko ng'atwala omugongo gumulinga omutego kumbe kyalesa awaka olabirira bulungi mukoye kasente kaliku oba okwata siguze enkoko naye gulayo kero bbiri kanzije mundabirire ngenda mulabirira nga bazaawo geeti agenze yekyo kyokka nange baaba eno ye flashback mama yaginyumya yalina mu bufumbo tuyingire nga bagenda ku bugoma kumbe muko yali yerabidde ebitambuliso awaka agenda okudda asanga akagoma kalimu ayi yagoba muko kyovuulaba omwana oli bwe yakola wiishi ku mazaalibwa ge ag'essanyu nawishinga nti senga nziramu nendaba ku maama noyagala muganda wo neera mu basajja bonna nalikwatidde mu bwezi naye ate nesikusanga ne mwannyoko kitakaja muveeko nejambiya gyendesesobola okutemako omukono okwatira ku mwana wange Kitaka twala eri obwezi bwammwe obugwagwa bwammwe genda kusubulu gwe gubitategeera oyagala ty omwannyoko ate mu bufumbo bwo agende waba mwana wange Kitaka yi ebyo byebyaliwo kati nze bebangoba mwanyinaze nampasa ne tudda wano
nfudde akabanana kayimukirawo akabanana kayimukirawo kati oyo kitaka eyakula ate yabadde awasairini biki bino ayi ekikolimo kiva ku bananga abaana bano okweyagala ekikolimo kiva ku nze nayagala mwanyinaze abaana nabazaala mwanyinaze kitaka ye mwana omutufu gwe nazaala mu bba wange ababiri nabazaala mwanyinaze kati nogolowooza gano ge mawano ge waawuliddeko waliyo amapya gano gookya abagole abaze ne banakuwala nnyo ku mawano ge baawulidde maama yeetetegudde amawano agakaabya kati no maama golabika obise mulamu naye alina gwagenda obika maama abagole mwebale kujja ayawuzakigana amaka amafu gati naye mwebale kunsabira nazadde balo ulira firimu wazira maama ke kaseera otegeera ani Saalongo nali nebaza ekiro Dennis nansoberera nankwata Dennis onjagaza Dennis wakwata omwana wange Dennis wakwata omwana wange gwe omuzaalamu n'abalongo taata nakwata akatyawo Dennis wama nga taata akyakambuwala yantwala mu MM nangulira omwenge taata nankwata ogwokubiri yansa kati kutaka ne mwanyinaze simanya alina nyini baana ekyo kibuuzo kubanga bonna babadde bankwatira tuve wano kubanga abaana bali babiri babadde bankozesa babiri mwanyinaze bwankwata emisana taata najja ekiro naggalawo kati abalongo bali babiri setumanyi ani taata w'abaana wazira mu kubeera omwenkanya mwanyinaze muwaddeko omwana omu n'ekitange muwaddeko omwana omu kubanga baana baabwe eno naye weete weegenze mbadde mukizi mbadde kutuusaako ebadde manyiddwa nga ekika ekisikire amaka g'ekizibu oba the cast family mbadde mukibizi badde nkutuusaako era nga ebadde eva mu production bagave Uganda mu matundiro g'ebina Uganda yonna mu Uganda weeri ku YouTube channel mwanje Steven Kabanana wosobola ogisanga nkubira ku 0755729454 okusobola okumanya ebina Uganda ebirala byonna ebijja mugamba mutya batiimu Kabanana era nga tukyagenda maaso n'okubakonerako abaana abalabira ku YouTube channel abali mu mawanga ag'ebweru nga Jordan, Qatar, Saudi Arabia, Dubai n'awalala tubakonera munyo eno naye obwekityo bwegenze tusinkane mu kina Uganda ekirala mbadde mukibi ate era mwiraba Samulwa jaswakide tokolusa kuleka ngokolete banange bikoya wendo tane mwenya tewe butyage maziga negakulukuta mawe kirabika natondebwa kubazeka sikyaddamu nze kwegomba sikyetaaga omutima sikyetika